nnyo era kaabuze kato mukulu David Lutalo alokokere ku kyaki ya Pastor Bugingo anti njagala olabe kyabadde massive nnyo kyabadde kyakabi nnyo nga bw'olaba awo abantu omwaka bagumazeeko Musala yabo bonna banteeka banjagalize bibi bambi tate yakola eggulu n'ensi nkusabye bawe ebirungi ebibaleetera okutigomya abalala obibawenga mu bungi osanga banaggwamu omutima ogwo okubafuukuula mu langi nkisabye lwa bulungi yadde nga munda nnina obulumi omutima bagujjuzza ebituli naye ggwe basasule bulungi kuba bye nnina tabibakusa bandidde nsigaza nkuta amannyo ne begabawanguka amagumba be bagalwanira ebibuno ne bwe bibanuumuka basigala baluma wakutta nsigala aluma abalabe bange bakuse bakute babongote zenne yagalenga bebase bakute babongote buli lunaku obawa emmere katonda wange neyagalenga bebase bakute babongote okwagala ngatto omusayi gwange ogwo gwe musango gwange buli yayetaloodiwanike waggulu asobole okutegeera nti waliyo abantu abaagala Yesu ekifo kyebayita Makerere Kananani kya ekazi 8 bakibiseeko ddabali n'ebweru nga tuvudde mu byaki oba ki akasajja Kabugingo kalina abantu gwiraba omuntu eyabadde ku Kanani olunaku olw'eggulu weetegereze olabe omuntu eyabadde ku Kanani olunaku olw'eggulo nga tuvudde mu ki oba ki akasajja Kabugingo kalina audience enkuŋŋaana zonna zekakola kazikola mu bisaawe era ebisaawe byonna bikubako ne bijjula talina lukuŋŋaana lwe yali akoze abantu ne batajja omusajja Bugingo ng'ovuddeko okubeera nga bamuvoma ku social media ng'ovuddeko okubeera nga bamuvoola ku social media ekyamazima alina abantu abamukkiririzaamu ate nga bangi nnyo. Pastor nsobola okutwala okusaba okwebaza pozi nsooka kugamba nti apeera ebulekedde kiika asatu nkuwishingira oba buli ennaku 2 oba ddakiika mmeka ng'okwagaliza omwaka ogujja okubeererwa ssanyu okubeererwa mulembe mpozi nze ku ky'okulokoka nga bw'eri enkola ya Pastor Bugingo ye taleka Suzan Makula mabega. Pastor Bugingo talekangako Suzan Makula mabega era David Lutalo lwavudde ku kityuti bwati bwe pa Suzan Makula ne basooka bamuyita ku kityuti ne basooka batukuba omukwano ne batukuba omuhabbati nsaba weerabireko n'oluvannyuma tweyongere maaso ate oyo olungi y'ebbiri abali mwenda bannaye abantu bakakase n'ekirowoozo kyange kino waliwo omuyimbi ansinga sooka obabuuzeeko ng'era omukyalo w'olugave abooluganda ensi yeebazibwe happy 2024 twebaza mukama olwa 2023 ate ne tumwebaza nga twaniriza 2024 si kirungi kuyayaanira ky'otalina ng'olina ky'olina n'otakyebaliza Katonda. otegeeza ki eddoboozi lya omukulu lyemala lwaki neegomba eritaliwo nga waliwo eririwo ng'olinga ataddewo akawaayira awo si kirungi kukola ki sikufunye bulungi mwe mumufunye bamma mumufunye kamulekaddeyo apeniya onyiridde nnyo 2024 kikiryaki kitiibwa kya Mukama nebale kukulabirira mune omuntu bawulira alwawo okwebaza
nze bwe ndemwemba mbuuza ku bantu mugamba gyebale nange njebale nebale kulabirira. Amina, Mukama akuwomesa. You can go back and take a seat. Ate mawulire amalala kuviira ddala olunaku olw'eggulo wabaddewo amawulire agasaasaana nga galaga nga omuyimbi Shiba bwe yagobeddwa ku siteegi ng'azze okupafoomingira abantu. Kaakati nno avuddeyo ku mutimbagano n'ayisaako obubaka obulaga nti ye teyagobeddwako ku siteegi wazira ye yeegobye. Yalabye ng'ebigenda okuddirira tebigenda kuba birungi. Yalabye ng'abantu batandise okukola emivuyo ate nga bwe mumumanyi si muntu wa mivuyo n'asalawo alikulire stage. Era y'engeri gye yavuddeko ku stage ng'ekikonde kitandise okunyooka ng'ebyemivuyo tajja kubisobola. Positi ndowooza girabaawo kankuwe n'akatambi wano nga Shiba bamufubutula ku stage nga bwe byabadde bigambibwa nti bafubutudde mufubutule. Ati onafulume bave wano bali mu kifo kikyamu. Tweyongereyo DJ osaaga ate ng'oli wano olimba naawe akavuyo ka bwerere. Tugende meketekete waliwo wano abaagala okwekubya emizimu. Shibaholics muliwa, Shibaholics muliwa, wuba akatambala ng'oli Shibaholics kankulabe. Timu iPhone muliwa. Kati onafulume bave wano bali mu kifo kikyamu. Tweyongereyo DJ meketekete nobody katakata. Naye bannanga abantu abazze mu nkuuka olunaku olw'eggulo bazze n'obusungu bwabwe. Abantu abazze mu nkuuka babadde tebasalikako musale era nga kasita ojja ku stage nga tebakumanyi ng'oyimba ebitategeerekeka nga bakuggisaayo bucupa. Abayimbi nga Tomudi bagabanya obucupa, abayimbi nga Rigi bavuddeyo babatutte tebalinnya. Ate wali omukunja atasera kekana akatambi kengenda okuwa naye musajja wattu ne King Shiba babagobesezaayo bucupa. Omukunja na King Shiba, omukunja na King Shiba, bana ba mama njagala onkoleke si baby tunyumirwe emikolo baby toteka ku mizani tukikole mutulumye sikani njagala tukona akapani nakoyera buya kati gwe nina sirina yomulala gwe nina baby gwe nina na wondaba si obulungi bwoli konkola naso byokugayalirira bayebiso ndabaka wato obulungi bwoli konkola naso byokugayalirira bayebiso ndabaka wato oli kalungi onyuma surprise wandabadingisi wakonya siridira mabebi eseneringa hiyo bikole tubalumye bakutukomu pulo Mukama Katonda abatukuumire. Bye bye. Thank you Akuka. Yeah, anyway, bwe bitwe byagenze mu nkuuka era nga nyongera okujjukiza nti obadde kujjika media subscribinga gwatanaba ku subscribinga video eno gimpereka like era tuberenga ekintu tukikwasaganya malidadi sana turninga on notification bell yo oberenga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Kale munzikirize mbagalize ekiro ekirungi akuume atakuumira mpeera mweraba.